بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. وبعد, tutenda Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah nyini kubeera nga atonda omuntu era nyini kubeera nga amuyigiriza okunnyonnyola. Falyawmu, olwaleero tugenda kubeera nga tulaba ku aqida. Tujja kulaba ku maddatu al aqida eya safi awwal idaadi, nayo tujja kuba tugitandikira ddala paka tunaakamala kakatabo kaneeno. Topiki esooka eyitibwa nti haqiqatu attawhidi, obutuufu bwa tawhidi oba obutuufu bw'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu bwomu bwe. Haqiqatu attawhidi, kati wogenda wali waggulu bakulaga byogenda okulaba mu topiki eno. Mulimu taarifu tawhidi, ahamiyatul aqida as-sahiha wal hajatu ilayha. Tuba anna al-asru fi nnasi atawhidu ma al-adilla masadir al-aqida as-sahiha ma adilla. Byogenda okulaba mu topiki eno. Mulimu okubeera nga bakulaga taarifu ya tawhidi, definition y'ekigambo tawhidi, then ahamiyatul aqida as-sahiha, emigaso gya aqida entuufu oba enzikiriza entuufu, wal hajatu ilayha, n'obwetaavu gyeri, obwetaavu bw'abantu eri aqida eyo entuufu. Olabe number 3 nti anna al-asru fi nnasi atawhidu ma al-adilla. Ojja kulaba nti ensimuko y'abantu, origini y'abantu ffenna, ensimuko yaffe yali kwawula Allahu tabaraka wa ta'ala n'obujulizi obulabi mu Quran, then masadir al-aqida as-sahiha ma'a dalilu. Then olabe ebintu aqida entuufu tugijjawa, entandikwa yaayo oba ensimuko yaayo. So tutandika leero nga tulaba ku taarifu attawhidi. Taarifu attawhidi wal aqida. Ekigambo tawhidi kitegeeza ki? Definition yakyo, then n'ekigambo aqida tuyita enzikiriza kitegeeza ki? Tawhidi twakiraba nti kwe kwawula Allah. Wano agamba wano nti attawhidu, ekigambo tawhidu kitegeeza ifraadu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa gairuha mimma yakhtassu bihi ta'ala. Tugamba nti kwe kwawula Allah tabaraka wa ta'ala oba kwe kutongoza Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera ng'omwawula Allah eyawukana owa waggulu ennyo, bil ibada, ng'omusinza, ng'oyita mu kumusinza, nga kyokola kyonna ekyokusinza tolina gw'okikolera mulala okuggyako Allahu tabaraka wa ta'ala. Wekuba kuvuunama nga yeeka gw'ovuunamira, wekuba kusiiba nga yeeka osiiba ku lulwe, wekuba kusaala nga yeeka gw'osaalira, nga teri kintu kyokola kyonna. Wekuba kusala ng'abantu abamu abasalira lubaale, naye nga woba kusala oba dhuhiya oba aqiika oba ki, ng'osalira Allah tabaraka wa ta'ala, kyayita nti okubeera nga Allah omutongoza, omwawula na buli kyonna kiyitibwa ibaada oba okusinza ng'okikolera ye. Wa gairuha mimma yakhtassu bihi, n'ebirala ebitali ibaada, mu ebyo ebya Allah mwenyini bye yeetongoza nabyo oba mu ebyo ebyamweyawulira nti byo byeyawulira Allah tabaraka wa ta'ala yekka, ng'okubeera nga tumuwa ekyobulezi oba nga okusaba, nti bw'oba osaba olina kusaba ye Allah tabaraka wa ta'ala oyagala buyambi, nti oba obeera mu mbeera nga yonna naye nga si kigwa mu ibaada, byonna nga byonabyo naye nga byeyawulira Allah, nga okumutenda n'amannya amalungi, amatendo, adhikaari ezo hakadha. N'agamba wano eno nti wal aqida, ate aqida taarifu yakyo oba definition yakyo tugamba nti aqida ma yajibu al-imaanu bihi min umuri al-ghaybi kal iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khayrihi wa sharrihi
wama yatba'u dhalika min umuri. Agamba wano nti kyetuyita aqida ma yajibu l imani bihi, kyebayita enzikiriza byebyo ebikakasibwako okubeera nga tubikkiriza min umuri lgaibi, mu nsonga ezitalabibwako, mu bintu nga byo bira gaibu, nga tebirabika na maaso gaffe, nga byekusifu oba nga byekwese. Nga Allah agamba nti ono tugamba nti aqida, abana aqida twabagamba nti buli fanni eba n'abasajja baayo, nti likulli fanni rijaalu. Kati tulina abasajja abaqida. Kati abana aqida abanatawhidi bagamba wano nti ekigambo aqida bwe kibategeeramu mu fanni yaabwe eno eya aqida oba mu firidi yaabwe eno, bagamba nti ma yajibu l imaanu bihi, ebyo byonna byonna ebikakatibwako okubeera nga tubikkiriza min umuri lgaibi, mu nsonga ezibuzibwa oba ensonga ezitalabikako n'amaaso gaffe. Ekigambo algaibu byebintu osobola kulaba n'amaaso go naye nga olina okubikkiriza. Kal imaanu billah, ng'okukkiriza Allah wadde tomulaba Allah tabaraka wataala nti namulabako oba namusangako ejjindi oba nali ngenda e Kampala nemusanga ejjinja modula ebyo tomulabangako, wabula olina okubeera ng'okkiriza bukkiriza nti Allah gyali. Wa malaikatihi, ne malaika olina okubeera ng'ozikiriza wadde nga tozirabanga nako. Wa kutubihi, n'ebitabo tumanyi nti waliwo injiri, tumanyi nti waliwo tawuraati, waliwo sofu Ibrahim, oba tewazirabako waliwo ebitabo bingi. Tora tulina ebitabo bitwogerako, naye nga mu magezi go naawe kenyini tobiraba nako yadde. Waliwo ekitabo kya nabbi Dawuda nga yaliwo mu myaka gyegiri eri, tolaba nabbi Isa tetwamusangawo injiri, nolowooza ku bitabo ebyo. Kati ebitabo ebyo bw'obiraba nga Allah yabyogerako nti waliwo ebitabo ebyo, olina kukkiriza nti kituufu waliwo injiri, waliwo Zabbuli. Naye oba tewagirabako Zabbuli, oba togirabanga nako, oba wadde okugiwulirako obuwulizi, naye nga tuwulidde nti ebitabo byali bina, olina kubeera ng'obikkiriza. Kyebagamba alguyubu wa rusulihi, n'ababaka be wadde gwemanyiko Muhammadi tewamulaba nako, naye olina okukkiriza nti Muhammadi yaliyo. Oba gwe bakugamba batya, oba tomulabangako, teri kifaananyi kye, kkiriza bukkiriza. Nabbi Isa kkiriza, Yahya kkiriza, nabbi Sulaiman kkiriza, nabbi Dawuda. Oba bakugambe batya, kati bagamba nti rusuli byebintu ebira gaibu, tobirabangako ku maaso go, naye ng'ate olina mu aqida, mu nzikiriza olina okubeera ng'obikkiriza. Era obiwakanya obeera okaafuwadde. N'agamba nti wal yaumil akhir, n'olunaku olw'enkomerero, olunaku olw'ekiyama olina okubeera ng'olukkiriza. Tugamba naye lwali lubaddewooko, kubanga mu science tugamba nti anything which does not exist is not there. Modula ebyo tebibeerangawo, tekiriyo. Kkiriza nti yaumul akhiri gyeri, kukkiriza ogaita imaani eyo oba aqida eyo, enzikiriza. Wal qadari, n'okukkiriza okugera kwa Allah, khairihi wa sharrihi, Allah oba ageze kirungi kkiriza, oba ageze kibi kkiriza. Wama yatba'u dhalika min umuri, n'ebirala byonna byonna bigoberera ensonga ezo, mu nsonga zonna, ensonga zonna ezigoberera ebyo twogeddeko, olina kubeera ng'obikkiriza. Kati oba nti nabbi Muhammad yagamba wati ne wati, gwekkiriza wadde Muhammad tomulabangako, wadde tosuubiranga kubeera ng'omusisinkanako nti njamusanga ejindi, nti oba awangaalira jindi, oba agamba n'ogamba nga n'oluusi wasanga yafa nadda. Kati gwe aliwo saawa zino eno, olina kubeera nga okkiriza. Tugamba wano nti ahamiyatul aqidatu sahiha wal hajatu ilaiha, nti emigaso gya aqida entuufu, emigaso gya aqida entuufu, wal hajatu ilaiha, n'obwetaavu eri aqida eyo entuufu, obwetaavu bw'abantu eri aqida entuufu. Ojja kulaba al haja. Ekisooka tugamba nti tudhaharu ahamiyatul aqida sahiha bima yali, nti emigaso gya aqida entuufu gyeyolekera mu bino wano wamange. Ekisooka tugamba nti annaha asaasu bina'il mujtami'u wa salahihi wa saadatihi. Agamba nti aqida eno entuufu oba enzikiriza eno entuufu, annaha asaasu bina'il mujtami'u wa salahuhu wa saadatihi. Tugamba nti aqida entuufu ye foundation y'okuzimba society,
n'okulongoka kwayo n'okwesiima kwayo. Singa abantu abanenzikiriza entuufu byonna byonna byolaba ebyo ebyokusinza shiriki ebyokola ki so ate ebeera ejjudde obulungi. Singa muzi akidde entuufu ebeerawo abantu nabeera nga balina enzikiriza entuufu. So ate eyo akidde entuufu ye foundation ey'okubeera nga abantu bafuna society ennungi oba n'okwesiima kwabwe n'okulongoka kwabwe. Kubanga abantu babeera nanzikiriza entuufu nti kituufu Allah yageze. Omuntu bw'anaaba afudde bajja kumanya nti Allah asazeewo bw'ati, Allah bw'ayagadde. Omuntu bw'anaavuwala agenda mu malo g'okuloga banne embugundi yandoga oba gundi ajja kukakasa nti Allah bw'ati bw'akoze eki bw'asazeewo. Naye olw'okubeera nti abantu abasinga obungi tebalina nzikiriza ntuufu, osanga mu ate nga abantu beerogangana tebakkiriza kugera kwa Allah. Omuntu bw'akola bw'ati ng'agamba waliwo kirabika ntambulirako, ng'embeera n'ebeera nga so ate yeyongera bulabe okulwanagana kukyawagana, tebeebuuza tebakola ki olw'okuba nti oli alaba munne ng'alabika yakola ki yamuloga. Oluusi omwana we waawalako n'agamba mwana wange yazanyidde wa gundi yavuddeyo nga mulwadde, kati nalowooza nti oli alina kyeyakoze omwana we. So mu mbeera bwetyo nti singa tufuna akiida eno entuufu society zaffe oba bwe tuwangaalira oba ebyalo byaffe tujja kubeera nga tufuna emirembe era birongooke n'okwesiima. Ekyokubiri nti annaha sababu fi istiqamati shakhsi wa salamatuhu wa salamata tafkiruhu. Tugamba nti akiida eno entuufu sababu nsonga fi istiqamati shakhsi mu kutebenkera kw'omuddu oba okutereera kw'omuddu okw'omuntu abeere nga mustakimu nga mutereevu bulungi nnyo. Wa salama tafkiruhu n'okubanga obwongo bwe bulamu obanga endowooza ze nnamu. Nti omuntu okuba n'endowooza entuufu oba endowooza enamu ezo obwongo buno bubeere nga bulowooza bulungi alina okuba n'akiida entuufu. Naye omuntu ebirowoozo bye byafa kale akiida ye nga nfu n'ebyalowooza biba bifu. Osanga oli ng'alowooza ennaku zino endaba embeera eganyeemuuko neraguzeeko ndaba embeera ki buzibu buvaawa. Ebyo byalowooza olw'okuba nti akiida y'enfu enzikiriza y'enfu naye era alowooza kwetambula. Olabako embeera yonna ekyuse mu bulamu bwe oba bwavu bungi neegwa musana agamba wali waatuloga ng'enkuba etonya sayidi tetonyako waffe eno wali waatuloga ekyalo kyaffe kino waliwo yakikunamira. Kati nga batandika kubeera nga banoonya embeera bwetyo kulogagana kola ki neegwa mukolo n'ekibaki n'okusala nabeera nga bakuba ebintu bitali bimu bawonga eri lubaale. Wasalako abaana ababiri abalongo tamanya nti Allah yabamuwadde aba alina akubawo okusaba mpozi katonda gundi yakikoze nabeera nga badda mu kuwemula mu kukola ki naye nga yandibadde nga yakola shukuru kwebaza Allah nti Allah amuwadde abaana olw'okuba nti akiida y'enfu oba enzikiriza y'enfu n'ebirowoozo bye bimutuma ebirowoozo biba bifu. So number 3 tugamba nti biha tusamu dima wal amwali. Nti akiida eno entuufu wetugikozesa tukuuma emisaayi gy'abantu n'emaali yaabwe. Kubanga abantu abasinga obungi olw'enzikiriza enfu battingana. Osanga oli ng'aloga munne amutte gundi oyo anemesa nina okumuggyawo. Naye singa omuntu aba n'akiida entuufu amanya nti kituufu Allah bw'atyo yagera buli kimu, Allah bw'ati bwangeredde n'akkiriza ogera kwa Allah tasobola kubeera ng'atta muntu. Naye saa zino nabasaba abantu bangi battingana lwakubeera nti tebakkiriza kugera kwa Allah tabaraka wa taala. Wal amwali n'emaali gy'oyonoona mbu ogenda wa gundi ogundi akusabye embuzi enjeru oli akusabye enkoko ey'amayembe oli akusabye eggongolo nga liri lubuto nga teri olubuto olusooka. Osanga oli n'omugamba ebintu nga tebinnayo n'agamba ati njagala oleete wano eno oba katugeze munyeera nga teyendangako n'ogamba kati munyeera tayendangako njagitegeera ntya. Nagamba beekulemye mpaayo obukadde nga 20 nze njagikufunira nze nawe nsobola ogifuna n'obeera ng'omuwa sente aginoonye. So nakugamba ati njagala ondeetere ekyennyanja
nga kya myaka 2 nogamba kati nsobola okumenya kino kya myaka 2 kino kya mwaka gumu so kwawulawo ekinyanya kya mwaka gumu na kya myaka 2 nagamba oba kikulemye okutegeera oba okufuna ojja obukadde bwe buti so nti bwe tuba n'akidde entuufu enzikiriza entuufu omanya nti abano banjiiya n'obeera ng'osobola okubeera nga tukuuma amaali y'abantu era tukuuma n'emisaayi abantu abatta bannaabwe nga bakozesa amalogo olw'obutakkiriza kugera kwa Allah mu mbeera bwetyo tuba tutangidde tuba tukuumye emisaayi gy'abantu deni n'abantu abalya ku bannaabwe emaali yaabwe nga babalimba nga bagenda bakolera ebyamagero omulongoosa akidde eno emaali y'abantu eyo nayo ebeera ekuumiddwa. Deni namba 4 tugamba nti annaha asaasu kabul amal nti akidde eno entuufu yensimuko oba ye foundation oba Allah kwasinziira okubeera nga akkiriza emirimu gy'omuntu nti omirimu oba ogikoze n'akidde enfu enzikirizayo nga nfu Allah tagikkiriza naye oba n'akidde entuufu yeeyo gy'olaba nti osobola ozimba nniyayo oba gy'oyita ikhlaasu n'okola ekintu ng'okikola kusiimisa Allah tabaraka wa ta'ala n'asinzira ku ikhlaasu eyo n'abeera nga Allah omulimu ogw'okoze agwokiriza oba kusiiba oba kusaala oba kusaba n'abeera nga akwanukula naye buli bw'obeera n'enzikiriza nga nfu tokkiriza nti Allah asobola okwanukula osaba baalubaala okola ki ne bw'osaala eswala wallahi Allah tabaraka wa ta'ala tagiikiriza. Deni namba esemberayo ddala agamba nti annaha sababu dukhuli janna wa najaati minan naari nti akidde entuufu eyo nsonga egenda okuviirako abantu bonna oba egenda okuviirako abantu abasinga obungi okuyingira ejjana n'okubeera nga bawona omuliro nti sababu dukhuli janna nsonga egenda okuyingiza abantu ejjana wa najaati minan naari era egenda okubeera nga ewonya abalala omuliro. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. سكتكم معه والوالد